Abatuuze mu bitundu by'ebweyogerere Central Zone basobeddwa ekane mu kibira olw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya UNRA okusenda ezimu ku nnyumba n'ebintu byabwe. UNRA gye buvuddeko yalangirira ebikwekweto ku bantu bonna abagambibwa nti baazimba n'okwesenza mu kibangirizi eky'oluguudo okuva mu bitundu by'e Nakawa okutuuka e Mukono. Olwaliro abakozi b'ekitongole ekya UNRA bakedde kusenda abantu bonna mu bitundu by'ebweyogerere era nga abeeno ge bakaba ge bakomba ne wetwogerera olw'ebintu byabwe byonooneddwa. Abamu ku batuuze boogeddeko n'ekyabasa batubulidde nti tebaategeezebwako mu butongole ku bikwekweto eby'okubamenya. Salongo senono lamme kabuoya tuli wane bweyogerere ng'ensasa gegudda wane bweyogerere bagenda bamenya amayumba gonna bamenya amayumba ku nguudo ate nga tebalina abantu n'abamu be baawa kati wenjogerera abali ku ofisi ya Buganda eya bweyogerere mu Lukamusaale ofisi eno ey'ebweyogerere yakabeera wane emyaka 24 nemeddewo nga balese guleta ne bagamba banziikire mu bintu bya Ssaabasajja Kabaka. Amanya agange nzoida Frank Simon wane bweyogerere kituufu mu mbeera nzibu nnyo abantu bonna bamenya ebintu byaffe. Manya agange nze Kigozi Dirisa tuli wano mu bweyogerere embeera gye tulimu mbi nnyo bagenda bamenya buli wamu amayumba gaffe abayinula. Wabula CBS betuukiridde abakungu mu kitongole ekya UNRA bagambye nti abatuuze beewolereza naye nga bonna baategeezebwako ku mbeera eno. Omwogezi wa UNRA Alan Sempebwa ategeeza nti ebikwekweto bino tebigenda kuyimirizibwa okutuusa nga abantu bonna abeesenza okumpi n'oluguudo balwamuse. Puroguramu gye bamanyiko obulungi twabagambako yakulaba ntusembuula oba tujja abeesenza mu road reserve ez'ekkubo eryo era ekikwekweto kyo kyatandika wiiki ewedde okuva wano e Nakawa okutuuka paka Mukono. Ekigenda okukoma era nga tubadde tutambudde bulungi abamu abakimanyi abaategeezebwa abataafuddeyo betubagetugezezaako okuba nga tukola ki tujjawo ngira bwe mulabye naye ng'ekikwekweto kino bwe mwakimanyiiko. Minisitule y'ebyenjigiriza yeeweza okukangavvula amasomero naddala ag'obwannannyini agakyagaanye okwewandiisa mu nkola ya gavumenti emanyiddwa nga Education Management Information System. Omusasi waffe Joel Odungu Davis kaatuwa ebisingawo. Minisitule y'ebyenjigiriza etandise okusomesa bannannyini masomero n'abakulembeze baago naddala ag'obwannannyini wano mu Kampala omusomo ogenda okumala ennaku 2 ku Nakasero Primary ku nkola emanyiddwa nga EMIS oba Education Management Information System ku ngeri y'okuwandiisamu abayizi n'abasomesa bebalina mu masomero gaabwe. Okusinziira ku mutesiteesi omukulu minisitule eno Dr. Kedris Tulyagenda mu bubaka bw'atisse Commissioner avunaanyizibwa ky'okuteekerateekera minisitule y'ebyenjigiriza okuddi Robert Belamin, amasomero gonna ag'obwannannyini agakyagaanye okwewandiisa ku nkola eno gaakuggyibwayo enjala. Ebiwandiiko bya minisitule y'ebyenjigiriza biraga nti ku masomero g'obwannannyini 6,572 amasomero ebitundu 5 ku 10 byokka ge masomero 3,146 ge gaakewandiisa ku nkola eno ng'amasomero agabula ddala 2,926 gakyagijeemedde. Kyokka newankubadde guli n'amasomero ga gavumenti 64 gakyagaanye okwewandiisa ku nkola eno gye bagambye nti ensimbi ez'okubayamba amasomero ago tezigenda kubaweebwa. We have a school in Masindi. They had 92 learners on the system. By the 9th of May, when we downloaded these registers for the budget, they thought that being an army school, for them they are exempted from some of these regulations. They thought that they would run to the highest authority to ensure that their capitation is released. So what happens? They receive capitation only for 92 learners. Ebiwandiiko bya gavumenti era biraga nti abaana mu masomero gonna n'amatendekero ag'enjawulo okusinziira ku nkola eno Uganda erina abaana mu masomero obukadde 13,314,500 nga ku bano 6,000 n'emitwalo 88 balenzi so nga ate 6,045 bawala. Uganda erina abasomesa 33,598 nga 28,629 basomesa ate 4,499 bebayambako mu masomero. Vincent Sozi omukwanaganya w'enteekateeka eno ya EMIS mu minisitule y'ebyenjigiriza agamba nti kino kikalubiriza nnyo emirimu gyabwe n'amasomero okwekweka nga balowooza
nti bagenda bakuba musolo gwa URA. Ministry tesobola ku planning nga terina information. Ate amasomero agasinga nga bwannannyini bantu ba bulijjo. So tulina okubanyonyola lwaki nga ministry twateekawo system eno twagala kumanya baana b'olina, basomesa b'olina, infrastructure, classrooms. Kati ebyo bituyambako kola ki okufuna information bwe tugiteeka awamu tufuna ekifaananyi ekituufu eky'eggwanga lyonna nga bwe tuyimiridde. Ku CBS FM, Dungu Davis, Nakasero Primary mu Kampala. Senkulu wa CBS FM omukungu Michael Kawoya Mwebe afalasida abameganya bagenda okwetaba mu programu entanda ya Buganda y'omwaka guno babeere basaale mu kutumbula olulimi Oluganda ennono n'obuwangwa. Bino bibadde mu bubaka omusomeddwa akulira enzirukanya emirimu ku Kyabasa omukungu Robert Kasozi ku Masengere Mmengo mu kutongoza programu entanda ya Buganda ey'omwaka guno 2024. Mu mbeera y'emu omukungu Robert Kasozi abameganyi bano abasabye okwenyweza baleme kwolesa mutindo ogw'ekibogwe. Ensonga ya olulimi obuwangwa n'ennono nsonga nkulu nnyo kati ffe nga CBS nga tuyita mu ntanda ensonga eyo b'omulamu ogwo tukukwatirako ddala masajja era mmwe abavaayo okujja okulaba nti omulama guno tugujjayo tubasaba kimu kyokka mufube nnyo okweteekamu omuwendo mu kumanya. Naye bw'osoma n'omanya nti ngenda kusoma ku bika kikuyamba okumanya n'obeera nti oli wa mmamba naye n'omanya ebika byaffe byonna 5 n'omanya nti olina ebiri basics byonna obitegedde. N'olwekyo omulamwa ogwo CBS gwekwata era gwerwa ekitiibwa olulimi obuwangwa obulombolombo byonna bivaayo mu programu ene entanda. Omukungu Robert Kasozi era agambye nti nga batambulira ku kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyokulaakulanya abantu be basalawo programu entanda ya Buganda ebeere namuziga ow'enkulaakulana eri abo bonna abagyetabyemu. Ensonga y'okukyusa embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka nkulu nnyo. Ekyo tukikoze oyinza okugamba tukikoze directly kuba mubeeramu ebyenfuna abantu bawangula abantu bava wano nga yali talowooza nako nti ennyumba ye esobola okwaka naye ku mutendera guno gwe tugendako abamu bajja kuva wano nga bafunye sola abamu bajja kuvaawo nga balina entambula. Kati omuntu bw'ofuna obugagga ng'obujje mu ntanda n'ofuna pikipiki eyo oyinza okugamba nti kangiteekeyo wali ekole ssente. Obulamu bwe tugenda kusigala kyekimu olw'enkyukakyuka eyo gyoba ofunye. Nyinyi biringa masira amaaso gamyuka amaaso gazimba gavaamu amaziga. Avunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo za Kyabasa Haji Abe Mukiibi Nkaaga asabye abameganyi abayiseemu okwetaba mu programu entanda ya Buganda y'omwaka guno bw'olisa obukugu obw'ekika ekya waggulu mu kwanukula ebibuuzo byonna ebinaababuuzibwa. Baaniriza mu ntanda mwebale kusalawo kujja tuvuganye mu bingi ennyo bye tukola mu ntanda eno nga tuvudde mu kuba nti tulina okuwangula ne twongera okusoosowaza obuwangwa bwaffe n'olulimi Oluganda. Kikulu nnyo mwenna be basoosowaza okutuuka wano tube nga bye tukola tubimanyire ddala n'okunoonyereza okw'amaanyi. Tewali kinyuma ku mpewo nga kubeera n'abantu bamanyi programu enyuma naffe abawuliriza tufunamu naye okubuuza ekintu ng'ate abali ebweru basinga abali mu studio okumanya obeera eyo bantu bakubuuza n'okubuuza nti abo mwaleese baki. So nsuubira nti abakulu bano babasunsudde mu ngeri egwanidde era tusuubira ddala nti tujja kukola ekintu ekirungi. Abamu ku bameganyi abayiseemu okwetaba mu ntanda ya Buganda ey'omwaka guno okuli munnamawokota Juliet Kasumba w'emyaka 75 bawera nkolokooto nti ekyomuzira mu bazira bagenda nakyo. Ekindeese mu ntanda kwe kulaga abaana abawala n'abalenzi abakyali abato tewali kisasoboka obanga nange nkisobola lwaki bo tebakisobola bire okutuukira ddala ku ntiko kwateko ne Ssaabasajja mu ngalo nga nkwasa ekyaba. Erinnya Kamoga Kasajja kali wano ekituufu kiri nti 2024 bwe kataligirya kuba gwe mwaka gwangenze ogutaba gwansobe nkola bulungi nnyo kuno bajjenga banywedde naye nga tebatamidde. So Ibrahim tuzze mu ntanda 2024 ng'era mpeera nkolokooto nti entanda eno okusinziira ku lisaaki gwenkoze okunoonyereza kwenkoze ntuuse mu bifo ebyobuwangwa bingi nkoze lisaaki emala nsuubira nga Mukama ye mubeezi wange okuwangula entanda eno ya 2024. Nannyonda Sikovi yanviiridde mu ssaza ly'e Buddu nga nzize okuvuganya ku ntanda ya Buganda leero ku luno nange nja kufu
tutuukako omuzira mu bazira nga Katonda ye mubeezi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Programu entanda ya Buganda egenda kutandika okubumbujira ku mayengo ga CBS gy'owulira kati ku mukutu guno ogwa 88 ku bbalaza ya Sabbiiti ejjanga eneebeerangawo oluvannyuma lw'amawulire ag'essaawa 3 ez'ekiro. Entanda eno egenda kukomekerezebwa mu nkuuka ya Kyabassa mu Lubiri Mmengo nga 31 Desemba ng'omuzira mu bazira wa Kyabassa waakuweebwa ekyapa ky'ettaka n'ebirabo ebirala bingi era ng'afuna n'omukisa okukwatako mu ngalo za Ssaabasajja Kabaka. Entanda diaspora yo eyeetabwamu abantu ba Kabaka abeera ebweru egenda kukomekerezebwa ku Lwomukaaga luno era ng'egenda kubeera butereevu ku mayengo ga CBS gy'owulira kati ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Mu mbeera y'emu Jenny Lunkuse okuva mu ba SMG Modern Plumbers abamu ku bavugirizi ba programu entanda ya Buganda y'omwaka guno agambye nti basazeewo okuleeta ebirabo binaaweebwa abamegganyi abeetabye mu ntanda y'omwaka guno. Lunkuse Jenny okuva ku SMG Modern Plumbers mu Ndeeba twegasse ku CBS okwongera okutumbula olulimi Oluganda nga tutaddewo ebirabo ebyenjawulo nga water pumps okwongera okuzzaamu amaanyi abamegganyi baffe nga tubateeddewo water pumps ezo tutaddewo water pumps 5 okuziwa abamegganyi baffe abanaaba basinze okutumbula olulimi Oluganda kuba gwe mulamwa gwaffe. Pumps ezo nga ziyambako omuntu yenna omulimi singa aba ayagala okutambuza amazzi okubaako wagajja n'agatwala. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuswako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okwegayirira omulamuzi okukuwa ekibonerezo ekisaamusaamu oluvannyuma lwa kkooti okukusingisa omusango nga munnamateeka Amagirani Kazibu bw'annyonnyola. Okusinziira ku mateeka agaluŋŋamya ebibonerezo ebiweebwa abasibe oba ababa basingiddwa emisango egy'ebibonerezo, singa oyo aba asingiddwa omusango gw'ekibonerezo alaga omulamuzi nti ddala mumenyefu nnyo era yeetegese okubeera omuntu mulamu n'obutaddamu kukola oba kumenya tteeka lyonna n'abanga ddala apondoose, ekyo n'akiraga omulamuzi ng'omulamuzi tannaba mutyemulira kibonerezo. Omulamuzi oyo asobola okwekuba mu mutima n'akendeereza ddala ekibonerezo kye yalibadde awa oyo aba asingiddwa omusango. Oludda lwa gavumenti oluwaabi mu misango egivunaanibwa banna FDC egyekuusa ku butujju lukyalemeddwa okugondera ekiragiro kya kkooti ekibalagira okutwala abantu bano beekebejjebwe n'okuleeta ebbaluwa ezikwata ku bulamu bwabwe mu kkooti. Oludda lwa gavumenti oluwaabi n'ate lukyalemeddwa okuddiza abantu bano ebintu ebyabaggibwako ng'ate tebigenda kukozesebwa ng'obujulizi okuli essimu zaabwe ne laputoopu wamu n'ebiwandiiko eby'enkizo nga kkooti bwe yalagira. Omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Richard Birivumbuka talabiseeko mu kkooti olwaleero era nga talina yadde ekiragiro kya kkooti n'ekimu bwe kiti kyatadde mu nkola ku byonna kkooti byalagira. Omulamuzi ow'eddaala erisooka ow'Ennakawa Jonathan Tiyo ategeezezza nti enneeyisa y'oludda oluwaabi mu musango guno ebeewuunyisizza kubanga emenya amateeka. Abavunaanibwa mu misango gino bwe batyo baziddwayo ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa nga 17 mwezi guno ogw'ekkumi ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Oludda olwawaabirwa luvunaanibwa emisango egyekuusa ku butujju nga bano abaakwatibwa baggyibwa mu bitundu by'ekisumu e Kenya ne bakomezebwawo mu Uganda. Abavunaanibwa emisango gino kuliko abasajja 33 n'abakyala 3. Ab'obuyinza mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu batabukidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya NEMA olw'Abachina okuziimula ekiragiro ekikugira okusima omusenyu mu Lwera. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaluka abituwe. Tamale Charles ono nga ye ssentebe wa Town Council y'e Lukaya alumiriza nti okuva ekitongole ekya NEMA lwe kyayimiriza ebyokusima omusenyu mu Lwera Town Council yaabwe omusolo gwe yali ekuŋŋaanya gwakendeera.
Kyokka agamba nti ekisinga okubalumya omutwe nga bo bannalukaya kwe kuba nti ekitundu kya Lwera ekiri mu kibuga kyabwe ekyerukaya abakulu bakiyimirizaamu okusimibwamu omusenyu. Kyokka nti Lwera ali eyo Empigi abakulu omusenyu bo bakyagusima era omusolo baguwa. Era Tamale Charles agamba nti wakyaliwo n'abanene mu kitundu kino eky'omulwera abakyasima omusenyu mu bubba eyo mu budde obw'ekiro nga NEMA agamba nti etunula butunuzi. Bw'atyo n'agamba nti tebagenda kukkiriza nga bo bannalukaya NEMA kuteekawo baana na byana ku nsonga z'okusima omusenyu mu Lwera. Tetukyafuna ssente bonna abaali basima omusenyu nga basasula ssente mu Lukaya Town Council bonna baabayimiriza tewali n'omu atuwa ssente. Ne waliwo abantu ab'enjawulo abasena omusenyu ne gutwala ekiro. NEMA weetereezeemu. Bwe waliwo abantu ab'emirimu tewatugambako, bwe waliwo bajjawo tewatugambako, bwe waliwo olina ensonga zoyagala okutereeza wajja n'okuba erukiiko olukaya era n'osisinkana n'abakulembeze. Lwaki abantu abamu mubagoba ate nga ate basasula essente? Bwe baba bakola kikyamu mu kisazeemu Empigi ne Kalungu twemulugunya ng'abatuuze b'e Lukaya muwoza Lwera ntobazi ate abamu basimamu omusenyu, abamu mubayimiriza ate abamu bakola. Muli ku kimwetereeze. Wabula Lubulwa William ono nga yayogerera ekitongole kya NEMA mu kwogerako ne rediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu ategeezezza nti si kituufu nti ab'Empigi babakkiriza okusima omusenyu. Era Lubulwa ono ku nsonga ey'abasima omusenyu mu bubba eyo mu budde obw'ekiro obunafu abutadde ku bakulembeze mu kitundu kino. Agamba nti bano tebafuddeeyo kulondola ate nga buvunaanyizibwa bwabwe. Era ono agamba nti NEMA abakozi erina batono nnyo abatasobola kutuuka buli wamu. Oludda olwo tulina abakulembeze ab'e Kalungu be baba tulina okutukulembera aba disitulikiti ng'ogaseeko n'eggombola abo abantu bawe Lukaya. N'olwekyo bwe nga abantu bakyasima omusenyu ng'ate twayimiriza ng'ate twali nabo kiba kitegeeza obunafu buli nnyo ku ludda lwabwe. Ekyokubiri si kituufu nti ab'Empigi twabaleka. Ab'Empigi twogerezeganya nabo era twabagamba. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsuubugamu Zaffaaru e Kalungu mu Buddu. Ekitongole ekivunaanyizibwa kulondoola enkozesa y'ensimbi y'omusolo mu munisipaali y'e Nansana ekimanyiddwa nga Nansana Development Forum kyagala gavumenti bw'ebeezimba amalwaliro etunuulire obuweereza eri abakadde abavubuka n'abakyala kibanguyiza ebyobulamu. Abakulembeze mu kitongole kino abakyatalaga amalwaliro n'amasomero mu munisipaali eno bazudde nti obujjanjabi eri abakadde abavubuka n'ab'ebirwadde ebirala buzibuwala nnyo olw'okubagattika. Bano basabye gavumenti ekyuse mu nkola yaayo era nga tennatandika kuzimba ddwaliro awazaalirwa oba ebisulo by'abasawo esookenga kwebuuza ku bukiiko obufuga amalwaliro n'abakulembeze mu bitundu ebyo. Deize Nakumemba ku lukiiko luno agambye nti bakisanze nga omugotteko ogw'abalwadde mu malwaliro gano okulemesezza obujjanjabi okutuuka ku bakadde, ku bakyala ne ku bavubuka. Bakolera mu bugubi abalwadde bonna babagatta wamu, buli ndwadde yonna oli azze n'akafuba k'TB, olina ali HIV, omulala wa sukaali, omulala wa ndwadde zino eza bulijjo, omutwe ogukuluma, omusujja, biki byonna bonna nga babagasse wamu. Kati bo ne batugamba nti bafuna obuzibu, oli abadde talina TB yazze kujjanjabibwa musujja addeyo ne TB. Ne bagamba bafuna obuzibu obwo bwe baba nga batuusizza ddala Minisitule ya Health ng'egenza okuzimba amalwaliro mu kitundu kyaffe ng'eyo batuyambe babeere nga babasapaleetinga ti kakati endwadde eno ebeera wano ya TB, bano bamusujja zino endwadde eza bulijjo bali ba HIV. Pulezidenti w'ekitongole kino Haji Mubiru Hussein agambye nti olw'okuzimba obubi n'ebifo ebikyamu ensimbi y'omuwi w'omusolo ewunzise yeefaafaaganye. Tulabye nti nno osanga waliwo obutakwasaganya, gavumenti tesooka kubuuza ku bakozesa projects ze babawadde, tuula nabo bandibadde nabo batubuulira ekyetaagisa obwetaavu bwe balina ne tuba nga tubugatta ne ssente eziriwo, gavumenti neevaayo n'ekifaananyi ekisingayo obulungi mu ezo projects zaayo. Ogeza nga bw'ogenda n'ozimba ennyumba y'abasawo ey'okusulamu, dwaliro eddamba erya Health Center 3 n'oliwo ennyumba 2, buli omu alina ebisenge 2 n'eddiiro n'ebinaabiro n'effumbiro. Nze mandowooza nti ekyo kyandizze luvannyuma twandisoose kutunuulira nnamba. Bwebaba nga bali 5 ennyumba emu ssente nga tukozesa ze zimu tetusobola kufuna kisenge, eddiiro n'ekinaabiro, kifo ky'okufuna ebisenge 2 waakiri ne tuba nga tusobola. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola.
omusawo Alex Kizito annyonnyola ku kabaata akali mu kunywa omwenge ogusukkiridde. Ebitundu ku 2-3 omwenge oguyitiridde bye gusobola okukosa mu bwangu ddala ekibumba, obwongo, brain n'ensigo kidneys. Ekisinga ku byo okukosebwa amangu omwenge ky'ekibumba. Ekibumba singa kikosebwa omwenge kirwala ate obulwadde obutazzibwa mabega kye tuyita irreversible illness. Singa omwenge guba nga gunywereddwa omuntu okumala akabanga kanene n'asemberera kyetufuna n'afuna liver cirrhosis. Awo munnaye biba biganya bayogerekedde either liver transplant ne bakikyusa okukikyusa oba entaana. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu 07 2 379 Klabu ya KCCA gukyangira mu Uganda Premier League mu butongole eyanjulidde abawagizi baayo Omutebi omujja Sadata Anaku gwe bakansizza okwongera okugumiza ttiimu eno okuvuganya obulungi mu sizoni eno. Sadata Anaku bamuwadde endagaano ya mwaka gumu era nga bamuwadde omujoozi namba 8. Anaku ekiseera ekiyisa badde talina klabu yonna mwazannyira oluvannyuma lw'okwawukana ne klabu ya Dundee United ye Scotland. Engineer Andrew Mukibi Serunjoji ssentebe wa klabu ya KCCA yayanjulidde abawagizi omuzannyo ono Sadata Anaku era yeegasse ku bateebi abalala ababaddewo okuli Derrick Nsibambi, Abubeka Mayanja ne Emmanuel Anyama. Sadata Anaku mu kusooka yali yeegatta ku KCCA mu 2016 ng'ava ku ssomero lya Kibuli Secondary School era yatandikira mu ttiimu ento eya KCCA gye yazannyira okutuuka mu 2019. Ono yazannyira ttiimu ento emipiira 52 n'agiteebera goolo 83 era yazannyira ttiimu enkulu okuva mu 2019 okutuuka mu 2022 emipiira wagindaba 67 n'agiteebera goolo 22. Mu kiseera kino KCCA ekulembedde Uganda Premier League n'obubonero 10 bwekuŋŋaanyiza okuva mu mipiira ena. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Essimu 07 Amagye ga gavumenti ya Sudan galangiridde nti gagenda kuyimiriza lutalo era tegagenda kuyimiriza mu bikwekweto ebyokulwana newankubadde ng'amawanga mangi gafubye okuperereza enjuyi zombiriri ezirwanagana mu Sudaani okusiriikiriza mu mundu etokota. Emyezi giweze 17 okuva mu mwezi gwa Apuli omwaka ogwedde amagye ga gavumenti bwe gaasowagana n'ekiwayi ekyabalwanyi ekya Rapid Support Forces era ne batandika okulwanagana okuva mu mwezi ogwa Apuli omwaka ogwedde 2023 n'okutuusa olwaleero. Amyuka omuduumizi w'amagye ga Sudan Lieutenant General Ibrahim Gabil alangiridde mu kafubo kabaddeko n'omukutu gw'amawulire ogwa BBC nti tebagenda kusiriikiriza mu mundu era ebyokuteesa bisobola okugenda mu maaso naye nga n'emundu bwetokota. Ono agenza okwogera bino nga wakayita ennaku ntono nnyo ng'amagye kigajje galangirira ebikwekweto ebyokweddiza ekibuga ekikulu Khartoum ekya Sudaani ekyawambibwa amagye amalwanyi amewaguzi aga Rapid Support Forces. Bannaffe